Omwaka guno gwonna ogwa covid ndoza tuzimbye amayumba nga 12 amayumba 12 nga mwe muline apartments 2 kitegeera nezine entonotono nez'abakadaama zonna nga nzigassewamu zonna ennyumba nga 12 tuzimbye bambi tubayambye ate batutuukiridde nnyo ne bafuna ekituufu bakadaama bafa abeera mbatumirako bannange mwebale kubeera bakazi bakozi bafuna obusente bwabwe butono naye oli akkubira n'agamba nfuna ssente bweziti what can I do ne mugaba kola ABCD ne tutandika okukola era bangi abali mu Wamato balina obuyumba bwabwe buvaamu 2 buvaamu 10 15 tububateereddewo era tububasoroleza transparently sente zaabwe ne tuzibawa mwami lujja abantu abali e Bulaaya bagabi abantu abo bagabi era tubasabire nnyo ebigendererwa byabwe Mungu Katonda w'ekitiibwa abibasobozese babituukeko naye on condition bakolere nze waliwo oli amasanyalaze ge gaava ku mayumba ge nga geetaga emitwalo 6 abapangisa abamu bamukubira amasanyalaze gatatuli bayombye bwe nagenda ku site nenga emitwalo 6 nga nkubira wa umeme waffe nga zaako masi yalinnya ku muti waggulu nga ngamba simanyi ne fuse yakubye biki nga nkwata emitwalo 6 je nasupendinga ku masanyalaze ne muwayo n'omutwalo gwa boda nenkubira landlord nti bana babadde bakuvuma ennyo ekintu nkisoti nze nga saamusabye wadde n'ekikumi nga nkikirya linze naye ndoze abeera awo n'agamba Uganda eriyo omuntu asobola okukola ekintu bwe kiti freely bambi ndoza Mungu bwe yamuyamba n'afunayo akaseera ngamba nkubuulire akakadde akulyako era abalina eŋŋanda z'abantu abali ebwerumba kuutira temubasaba na basaba no temubasaba bateeka ku pressure mukole bulungi bintu byabwe ebisigadde bijja kwekola byokka kuba nanga ayogera naliyokko e Bulaaya eyo emyaka gyange nga 9 nga mpeeki eyo obulumi obw'omuntu ali ku kyeyo obumanyi awo wenzija passion ne inspiration ekola Wamato Estates Management Uganda Limited waliwo omukwano gwaffe twali e Japan yafa omutima gwayabika kubanga mukazi w'ebintu byonna bye yakola yabibba naye nga yakola emyaka 9 ng'omulimu gwakola e Japan abaali babaddeko e Japan oba abali e Japan omulimu ogusinga okubeera omulimu e Japan kukola mu radiator za mmotoka radiator ezitowa nnyo eyokya ate evaamu enfuufu nnyingi ng'ogifulumya omusajja yakolawo emyaka 9 naye amaanyi ago ge yakolera emyaka 9 ebintu byonna ne babibba n'ayabika omutima n'afa so kati tukole abantu abali wano e Uganda mukole bulungi nnyo abantu bali ebweru olw'ebintu bye bayitamu essanyu lyokka omuntu ali ku kyeyo lyayinza okufuna kwe kulaba nti akayumba ke yaweereza ssente ze ne kayimirirawo kwe kulaba nti obuyumba bwe obuvaamu $2 million buli mwezi azifuna waakiri zimuwe zonna ng'olina ekizibu kya mitwalo 2 omugee ssente zo ziizo $2 million naye nina ekizibu kya 2 wallahi nza n'okukuwa 5 so teweegabira so be bantu b'e Bulaaya ye experience gyembalabyemu ate nga nange nakiriko bwe experience wetu nagirimu tusoloza ennyumba z'abapangisa ne tuddaabiriza ennyumba z'abapangisa ate ne tuzimbira abantu. Okay, omulungi atulaba mbabuzaako ne bebaza okubanga mugoya program zaffe ez'enjawulo ku mulundi guno tuzze erungujja ku offices za Wamato Estates Management Limited Uganda mu mbeera y'okulaba nga ate nabo batubuulira kiki bagenda okubanga bagatta ku Uganda ne kiki basinga okubeera nga bategeera naddala gwe ayina investment ye y'ennyumba ez'abapangisa ayagala okuinvestinga byonna bye tugenda okubeera nga ate tumanya olunaku olwaleero nga tusinziira wano erungujja mu offices zaabwe we basinziira ate ne babeera nga bakola emirimu egy'ettenderi eggwanga Uganda. Nsanyusa okulaba Seeka. Naye nange nsanyusa okusanga Mr. Lujja webale nnyo okujja okutukyalirako ku offices zaffe eza Wamato Estates Management Uganda Limited. Amannya agange abatuuliriza n'abatulaba kansooke neeyanjule mpitibwa Waswa Ibrahim Bakasambe
director wa company ya WamatoEstateManagement Uganda Limited. Esangibwa wano Erungujja ku Makai Road, Mwana Mugimu Junction. Emirimu gye tukola gya kusolooza nnyumba z'abapangisa. Bw'oba ng'olina ennyumba ziriyo zikulemeredde, abapangisa bakusobedde, tebakuwa ssente, ffe tukwasa omulimu ogwo ogw'okubeera nga tusolooza ennyumba ze ez'abapangisa. Ssente zo tuzikuwa lumu, then n'okurinovatinga kuwandiisa okuddaabiriza, mpozi n'okuzimbira abantu ssebo. Sebo naye nga tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala okubeera nga tukyaliddeko ku ofiisi zaffe eza WamatoEstateManagement. Amina nnyo. So okusookera ddala nga tukuba ekifaananyi ky'okusolooza ennyumba n'ebisingako ebyo byemukola, ekintu ky'okusolooza kino kirumiza nnyo Abannayuganda omutwe abali wano n'abawangalira e Bulaaya. Mwe mukikola mutya okulaba nga mukituukiriza? Ekintu ekyo kizibu nnyo eky'okujja ssente ku mupangisa. Nnyo era y'emu ku nsonga eyatuleetera okuba nti tuvuddeyo okuyamba ku Bannayuganda, okuyamba ku bantu abakeera enkya ne bazimba enju zaabwe bafunemu akantu nga tulaba babonaabona bafiirwa. Kuba omupangisa ye muntu atalina nsonyi asobola okubeera mu nnyumba y'omwezi ne guwera 1, 2, 3, 6 n'omwaka n'amala n'addukamu buki buddusi ne ssente 1000 nga tazisasudde. Kati ffe twavaayo ekyo tukijjewo tukimalewo ne tusalawo ne tugamba ffe katugufuula omulimu okusolooza ennyumba z'abapangisa. Era munnange yenna ali eyo ng'ozirina oba ziri luddawa oba abapangisa bakuyisa batya, ffe guno gwe mulimu gwaffe, tetulinayo mulimu mulala. Guno gwe mulimu 24/7 tubeera ku mulimu guno. Era tulina ttiimu nnene nnyo, abalala oyinza okukeera ku makya nga tubasindise sayidi ze Ntinda nga bagenda kusiiba eyo kubanja batalaga ggwanga lyonna. Assurance ebeera bweti titulina contract gye tusayininga wakati waffe nga kampani ya WamatoEstateManagement ne Landlord. Contract eyo mulimu akawaayiro ak'olunaku lwagenda okufunanga ssente ze without fail. Era balandlords baffe bonna abatulaba abasinga obungi be tulina tewali n'ogu gwe twali tudefaultinze nti date netuuka n'atukubira essimu nga ssente ze teziriiwo. Zibaawo oba zitya. Mwami Lujja omuntu bwakeera ku makya n'asasula ennyumba emyezi 3 egisooka ng'agiyingira, kiba kitegeeza alina obusobozi obusasula ennyumba eyo omwezi ogumu. Luli yayingirira kwegi minimum, kubanga kati ffe abaffe abamu bayingirira ku myezi 6, abalala bayingirira ne ku mwaka. Naye wabaawo oli nga ye agamba asaagala byakummanja, kansasule na mwaka, oba ennyumba eno nnungi ngenda kubeerawo ebbanga ddene, kansasule na mwaka. Kati amakya ga leero nina gye nva ye nalumunye ng'omupangisa ayagala kusasula mwaka mu kifo mwaka mulamba mu kifo ky'emyezi 6. Mukolagana bana abayinamu. Kati ffe tusolooza ennyumba okuviira ddala ku nnyumba ey'omutwalo, akaziga akali eyo mu Kisenyi mu Kimumbaasa. Era jja ne tukamusolooleza ssente ze n'azifuna mpaka ku akeedi ezennene zinseegumire plaza ezo. Zinseegumire plaza ezennene zonna tuzisolooza, buli kipangisibwa tusoloozaawo. Naye kati okuddayo ku kiri kyembadde nkunnyonnyola nti omupangisa bw'asasula emyezi 3 egitandika aba alina obusobozi obusasula omwezi ogumu. Jjukira giri gyali 3 ng'ayingira oba 4 oba 5. Kati omwezi ogumu gumulemera ku ki? Kubanga no ne bw'aba abadde tapangisa afuna ebizibu. Kati ekintu ky'okupangisa kitwale nti it's part of your problems. Bw'obanga oli mu bupangisa, ekintu ky'okupangisa bwezibu byonna by'oyina eba nnamba emu eky'obupangisa. Kubanga wakiyingiramu ng'okimanyi nti kino ky'ekizibu kye nnina buli mwezi nina okusasula emitwalo 5 egya Landlord. Kati ffe tubateerawo enkola ne tubagamba nti buli lunaku z'omwezi nga 3 leeta ssente. Bw'obanga tojja kusobola kuleeta zaawamu, tubagulirawo akawunti mu bitabo byaffe. Oli n'abanga buli wiiki asobola okuleetako 10, 8, 2 zigenda okuwera ennaku z'omwezi nga 3 obanga lumu omwezi nga guweddeko nga ssente ze ziweze, obanga ayinako watandikira ez'omwezi ogwo. Era bangi abakola naffe agenda okutuuka mu 28 nga abadde w'emitwalo 5 ayinako 45 oba 4. Oyo tuba tutambula naye bulungi. Ne bw'aba afunye ebizibu tusigala tukola ki? Tutambula naye. Kubanga time y'okusasula Landlord bw'etuuka
oyo gwe tuba tutambula naye obulungi bwe tutyo ne bw'abaana badde tannamalayo ffe tukwata mu nsawo yaffe nga tumuteerako nga tuwalandira oti singa mba nnemeddwa okusasula mu budde ennaku z'omwezi ezo nga 3 oba zonna ze muba mutaddewo esebo ki kyemunkolera nze ng'omupangisa kasa omupangisa alimu okusasula mu budde tumusuubira okucommunicatinga nti hero Wamato munnange deeti etuuse naye sente sizirina omukyala yazadde sente zagenze mu ddwaliro nalwazizza omuntu oba nafiiriddwa omuntu wange ow'okumpi sente ne zigenda mu ebito oba bangobye ku mulimu ebizizo ensonga zituwulira ntuga bambi omusajja bamugobye ku mulimu tumuweeyo ewiiki era tukubuuza nti kakati bakugobye ku mulimu what's the way forward kikyogenda okukola nti wadde bangobye ku mulimu sikola oba wadde nafiiriddwa mumpeeyo ewiiki ne bwe ziba 2 tuzimuwa era bwe ziggwako nga tumujjukiza kubanga ffe tuteekawo nnyo enkolagana ennungi wakati waffe nga kampani ne ba tenants abapangisa kubanga omupangisa tolina kusika muguwa naye ate era n'omupangisa ali eyo nkukuutira tosika muguwa na muntu akubanjako sente kubanga ffe ababajjako sente we have the right okubajja mu mayumba ago singa muba mulemereddwa n'amateeka gatufevaringa kubanga oba olemereddwa naye ekyokunguwa mu nyumba kijja kumutendera ki kale wadde wabaddewo essuubi nkusuubiza nti mu wiiki 2 nja kuwa nazo zituuse nnemeddwa era nenkusuubizaayo kale nti kale tubale ebbiri abazinyongere gwe mwezi kasita olemererwa ffe tetukukuba na bugobi tukwadvisinga ebbaluwa gye tukuwandiikira eba polite nnyo nti olwa ABCD tukusaba noonya enju ewalala ennyumba eno erabika ekoze eki ekulemye ya mitwalo 4 oba noonyayo eya2 omupangisa ategeera tumusuubira okutuddamu oba okukuba ku ssimu atunnyonnyole nti eba naye mungobye mu nju lwakusasula naye nga mbadde nina essuubi mu maaso nga tutuula ku mmeeza nga atwogera ku eri essuubi ly'ayina tusobola omugumiikiriza kagibe emyezi 3 for as long as there is hope kuba eriyo oli bamugobye mu nju egyo emyezi 3 ayina hope efuna omulimu omulala tetusobola mumutulugunya tumuga kale mu myezi 3 naye koba ofunyeyo konna depositingako ku akaawunti yo ffe tumanya bwe tudiiringa ne landlord okusasulayo ezo sente ono zaaba tasobodde era omupangisa agenda okuva mu nju nga either tukkiriziganyiza naye aveemu oba afuuse stable nnyo obimanye ebyabapangisa bavuma balangira kugamba ebizibu omupangisa sibogerera bubi naye abamu omupangisa abamu ebizibu byayina agenda n'asuubira nti naawe byokola ki naawe byoyina n'abikuvuma olw'okuba omubanjizza oyinza n'okwesanga nga gwe gwabivuma tolina woopangisa okitegeera wookolera wawo awali office topangisa awo emmotoka gy'ovuga teriiko bbanja ennyumba woosulanga gwe nawo wawo nga byanjawulo naye nga ye abikuteekako kino nkyogera with experience waliwo yabinteekako naye olw'okuba ffe alina okutwala obuvunaanyizibwa okusasula waasula okitegeera so kati abantu abali stubborn bwe bato ffe tetulwana nabo tetuyomba nabo oli ne bwayomba atya nga mupangisa ne bwayogera ekifaanana kitya tetuzzaayo muliro kubanga ffe omulimu gwaffe guli gumu kumuggyako ssente bw'aba alemeddwa mu mirembe nga tumugamba bambi genda eri abapangisa abeera ku nyumba waziwangalako ebbanga ddene gyempitira bagamba abo zibeera ng'ezifuuse zamanyiira ewanondibwa kakati ekyo kituufu nnyo mwami Lujja kyoyogedde kubanga waliwo ennyumba oli yatukubira atuga ennyumba zange ziri nansana muzindabirire muzimmanjize ne tugendawo nga waliwo ennyumba mpya nnungi zirabika bulungi za mitwalo 3 kati omu ku bapangisa abaasookawo nga zaakazimbwa kye yasooka n'otugamba nze wano nze nasookawo bano bonna nze nabasookawo wano naye bwe baatuwa record ng'abanjibwa miliyoni 3 kakati nga arias yo ali mu miliyoni zezi naye nga buli tumubanja wano nze nasookawo nga kyakulembeza
ane tumuteekako amaanyi mu mateeka kuba ffe tugoberera mateeka tugenda nga tumuwandiikira nga tumulaga kino tumulaga kiri asobole okubeera nga ssente azisasula mpola era ntateka okusasula mpola mpola naye nga mu ntandikwa yali ayagala n'okuyisaamu basitaafu baffe amaaso abagenda okubanjayo nti nga abagamba nti ye yasooka ku nnyumba ezo nga kyakulembeza ekituufu kiri nti abantu batya companies naye kino njogerera Wamato abatuwuliriza n'abatulaba kampani eya Wamato togityanga era bulujja lwobeera nga ku nju staff wa Wamato ng'ayina ttaaga yaffe eno oba ng'ali mu uniform yaffe ya Wamato n'omulaba manya nti oyo muganda wo ffe olulimi tuluwulira nnyo olw'abapangisa kubanga olulimi luli mu ngeri ssatu either omupangisa agenda kukusasulirangawo promptly nga togenda kubanja oba omupangisa omu ng'ogenda kubeera nga oyisawo akaseera okukusasula ow'okusatu nga wambirigo kati abo bonna naddala ono ow'embirigo be batera okutya ow'embirigo nkukuutira beera bubeezi na communication eri clear wakati wo ne bastaafu ba Wamato Estate Management otya sente zibuze kuba akasimu oyinawo ebiri giweereze ku akawunti yo nze buli lwentunuulira oba ba auditors baffe batunuulira ebitabo nga balaba waliwo na depositinga ebiri esatu emmeka ne bw'oba obanjibwa emyezi ebiri naye nga akawunti ye eri mu ngeri yetambula tutambula naawe era tufuba okulaba nti tulina engeri gye tutambula naawe mu bbanja eryo mpaka lwe liggwayo nga tofunye stress ffe tetuliiwo kubeera nga tutulugunya bantu kuba naffe tuli bantu ate tumanyi sente zibula kye tusinga ennyo okwagala relationship yaffe nga Wamato Estate Management wakati waffe n'abapangisa nenanyini bannanyini nnyumba mwami lujja ogera n'osanga nga omukyalo oba omwami yazimba ennyumba ze namasuba oba esseguku naye ng'ennyumba ezo zonna bw'ozigatta awamu mu mugatte alina okuba ng'afuna obukadde 5 omwezi mu buli mwezi ng'ogassa ennyumba ze zonna eziri ku estate naye nga takwatangako miliyoni eya ssente nga tagikwatangako kuba eyo example njirina mu bantu bonna aba takirina ne wabawo n'omupangisa akola olukwano ennyo ku Land Road oyo ng'essaawa bwe zinatuuka ez'okusasula ajja kuba amudooji nga kuba mukwano gwe kati ba Land Road obutafiirwa obutasobola kubeera nga tofuna ssente za bitundutundu bwe zityo jangu mu Wamato Estate Management Uganda Limited fe ssente zezo miliyoni 5 tujja kuba tugamba nti buli ng'ennaku z'omwezi 7 oba buli nnaku z'omwezi 10 ojja ku office zaffe wano ne tukuwa obukadde 5 buli mwezi singo sanga Land Road ng'already ye yeeterawo embeera ku mayumba ge tulina abalanduli betugamba nti baganza abapangisa yeefunirako abakyala be babiri tabafuula ng'ofisho naye bali ku nnyumba ze kakati Wamateze ekutte mu kintu bano bakola otyaba ate kati olaba ekyo tetukifunangako naye just in case tukifune kasita tukifuna bwe tuti ffe Land Road waliwo ebbaluwa Land Road gyawandiika eri Wamato nga tugitwala buli mupangisa afunako kopi kekakutanda nga gwe mu Land Road yakuganza n'ateeka erinnya lyo ku bbaluwa eno nti olina okufuna kopi yo ojja kugenda eri muganzi wakuwa essente ozituwe ate tumale tuzizzeeyo tetutaliza sheekh ffe kaseera erinnya liruma ku lupapula lwaffe Land Road n'agamba ennyumba zange ziizo ono mwami gundi ono mukyala gundi ono gundi be bapangisa abange ffe ne bw'obanga omuyinamu abaana ng'akutadde ku lukalala tusigala tukubanja mugenda taasa abasajja bangi bayingira olusi nayo kijjako nga bufuusa obuzi era ffe tuba tuzibujjako ate mu bulungi kuba ffe tuteekawo embeera nti era ba Land Road abamu bakituyambyeko nnyo kubanga abapangisa bali stubborn otuuka omubanja n'akubira Land Road naye ng'akimanyi gw'oyina omubanja kati n'akubira Land Road ba Land Road abamu bakola bwe bati nti anti ebyo nabivaako okubira aba Wamato
and that's what we want. Kati landlord bwe bakubira gwe gamba bugambye byonna bivaako kubira abawamato. So kiba kitegeeza muganzi wo bwe tuba tumubanjizza ssente n'akukubira ggwe nga landlord kiba gy'oli. Ffe katuteeke ono ku pressure naye akuteekeko pressure kiba kikitegeeza oziwooli wamato ezizze. That's it. Ffe tetubimanyi nabbimanya. Mpozi ng'otukubidde n'otugamba omukyala n'amagundi mumuleke. Tumuleka gwe landlord abadde agenda okufuna millions zo 5 ku account tujjako ez'omupangisa omu. And we deduct our percentage on that very tenant. Oyo tenant gwogambye tusonyiwe tujjako sente ezaffe eza commission k'oyo tenant ne tukuwa balance. Exactly. Tumulabirira. Tumubanja. Tukayaringa gyali. Bw'aba alina obuzibu ku nnyumba ffe tubaawo. Kati zo zonna services ne bw'aba sente tazisasudde wamato ffe tuziggyako mu collection ewalala. Taata. So nga tukyayongera okwogera ku kya percentage gyogeddeko oyinza obutagituwa in details ekyo kisigadde company umufunira wa eri landlord. Kati landlord ali eyo bujje waffe mu wamato ng'oyagala tukukolera omulimu of course tetukolera bwereere ekyo kiri obvious. Tutuula ku mmeeza ne tuteesa engeri gy'ogenda otusasulamu tulina percentage engereke mu bitabo byaffe era tugikugamba nti bweziti okusinzira ku muwendo gw'ennyumba. Tekisinzira na ku muwendo okusinzira ku distance. Wano mu Kampala percentage eri uniform. So nyina emizigo ebiri neighbor wange alina emizigo 6 tusasula percentage yemu. Exactly. Asitatu wanga tubeera weewamu. Yes. Percentage eva ku collection eva ku sente zetukuŋŋaanyiza. Bw'oba okuŋŋaanya million 5 ewange okuŋŋaanya 2 percentage esigala yemu naye emiwendo gikyuka mu percentage form. Kubanga kankuwa ekyokulabirako mu percentage form million 10 10% of 10 millions eba million emu. Kati ate 10% ey'emitwalo eya million 5 gibe emitwalo 5. Kati suppose nti gwe nyumba zo zivaamu million 10 percentage eba yemu nowe million 5 naye mu amount mu miwendo mu kuŋŋaanya gyawukana. No kisigala kyekimu. Lwaki bano abeewala kikyukamu mu percentage abakangeze nti mukono pigi Kampala lwaki ye percentage ekyukamu? Ekintu ekyo kikyukamu olw'ensonga transport. Time. Essaawa z'omala ng'ogenda emukono si z'omala ng'ogenda esseguko. Ate ng'ebyokukolectinga ssente byakutambula. Toyinza kugenda bugenzi nti byakutambula. Okuba amasimu n'okuba ng'ate bw'otambula. So kati twongeramuko ka percentage ako. Twongeramuko akatonotono kubafulumamu e Kampala. Naye ng'era byonna bibeera byakuteesa. Saagala abantu babatuuliriza abalandlord baffe abalungi babeere eyo batye okujja mu wamato. Ate n'abapangisa abalungi nabo saagala babeere eyo batye nti no. Ffe tuli bantu buli kimu twagala tubeere nga tukyogerako nga tuli wamu. Era mwami Lujja ffe bw'otuleetera ennyumba zo nnyumba 2 ziriko abapangisa 2 tufuna olukiiko olwawamu nabo. Tetugwa bugwi n'amabaluwa gaffe no. Tubawandiikira ne tubagala twetaaga okwogerako nammwe mu lukiiko olwawamu. Olwa Sunday ng'olwo oba ekiro ssaawa nga 2-3 nga bonna babeerawo nga tubeeyanjulira nga tubawa amabaluwa gaffe agavudde ewa landlord waabwe nga tubabuuza n'ebizibu nga tubannyonnyola n'okubannyonnyola engeri gye tukolamu emirimu n'engeri gye tubasoloozaamu ssente. Waliwo gye twagenda ekinaawa kumpi na university y'Embaale ey'abawala abantu baatutya ba tenants. Nali ku nnyumba z'egindi waliwo company yali esolooza baatuyisa bubi.
ne basooka beekumamu awo omuliro bonga abapangisa omu ye yatandika n'akumamu abalala omuliro ne tugenda nabo mu meeting era ebigambo bye twayogera nabo ne tubalaga engeri gye tukolamu meeting egenda okuggwa nga buli omu asayininga agreement yaffe nga batugambye bye muwogedde bwe mubanga bye mujja okukola tujja kutambula era n'olunaku olwaleero tutambula buki bulungi nnyo. So mu ddoboozi lyo manyi kati waliwo abatandise okwagala enkola eno naddala abazze banyigirizibwa mu mbeera y'okusoloza ssente ezo muli registered nga company? Very much. Tuli registered nga WamatoEstateManagement Uganda Limited era ne certificates zaffe tuzirina eza registration. Era tulina na accounts bank accounts eza company eno kubanga mu Uganda kimanyikiddwa bulungi omuntu togulawo account ya company nga tolina registration certificate. Bye basooka okukusaba byebyo government byeyagala okufuna account number mu bank yonna wano ye Uganda. So tuli registered mu mateeka era na accounts zaffe zonna ziri mu mannya aga WamatoEstateManagement Uganda Limited. N'ebintu byaffe byonna bye tukola oba bye tugula nga company byonna bisoma WamatoEstateManagement. Physical address yaffe eri Rungujja Mackay Road Mwanamugimu Junction. Ekizimbe kyokka ekiwanvu ekiri awo ku Mwanamugimu Junction ng'ova eri ku Nateto oyambuka Mackay Road kwe kuli offices zaffe era kyekitebe kyaffe ekikulu. Ennamba zaffe ze zino wammanga ze tukozesa ziri nnya mejale. Esooka 0755429619 ye ya Airtel era eri kuki eri ku WhatsApp njiddamu 0755429619. Ne tubeera ne ya MTN 0783144461 njiddamu ya MTN 0783144461. Ne tubeera ne namba zaffe bbiri eziri international kuba sebeno company nene eri international tuyamba abantu abali wano ne tuyamba n'abantu baffe abali ebunaayira Dubai, Europe, Turkey, Asia, where buli wamu omuntu waffe wali nga alina estates ze wano mu Uganda wano nga talina ngeri gyazituukako kubanja byonna tubikola kati bayitako contacts zino. Esooka ye London agent waffe era director waffe omu ku ba directors baffe Musa Matovu plus 447-472-708-008 njiddamu ye London plus 447-472-708-008. Eyo namba yaffe ye London bannabulaaya awo wonna Europe ani Denmark, Netherlands ani bonna basobola okukuba kweyo ennamba. Then ne tubeera ne ya Middle East Dubai. Mu bannyinaffe abo abalungi bakadaama batuwagidde nnaabo. Tuyina bakadaama bangi nnyo. Ate beetaaga ssente zibeerewo bwawummulira eri kuba eri ali ku kyeyo. Butereevu. Bambi tubayambye ate batutuukiridde nnyo ne bafuna ekituufu. Bakadaama baffe abo era mbatumirako bannange mwebale kubeera bakazi bakozi bafuna obusente bwabwe butono. Naye oli akkubira n'agamba nfuna ssente bwe ziti. What can I do? Ne mugaba kola ABCD. Ne tutandika okukola. Era bangi abali mu Wamato balina obuyumba bwabwe buvaamu 2 buvaamu 10 15 tububateereddewo era tububasolooleza transparently sente zaabwe ne tuzibawa. So muyite bannaffe aba Middle East. Alhamdulillah. Abo nange nfiirawo. Abo nange nfiirawo ku bakadaama baffe abo. Plus ye Dubai plus 971-527-058-691 njiddamu ye Dubai plus 971-527-058-691. Namba yaffe y'omu Middle East muganda waffe ali awo Ismaila Kato ali awo mu Dubai mumukubireko abaagala okubeera nga mufuna information eya WamatoEstateManagement Uganda Limited. Naye nga tusoloza nnyumba z'abapangisa
ne tuddaabiriza ennyumba z'abapangisa ate ne tuzimbira abantu mwami Lujja tubikoze nno tulina ndooza nga 400 plus ennyumba ze tusolooza ez'abapangisa tiimu nnene nnyo era tujja kuyitako lumu kapate ka get together party ojja kulaba abaana wano bangi abawala abato abavubuka abato batukolera omulimu mulungi professionally yes kati n'okurinovatinga n'okuddaabiriza kuba otuuka ku nnyumba z'omuntu nga bambi zeetaaga okuddaabiriza nga tegiriimu wallahi nga tegiriimu Lujja so kati what we do tukubira gwe Galandi Road byonna gy'oba oli nti munnange wano emitwalo 10 gye giva mu nju eno naye nga gye bategivaamu kubanga enju ng'erabika bulala leetayo akakadde kamu leetayo emitwalo 3 leetayo emitwalo 5 tulongoose ku nju era abalandoodi baffe abalungi baba bakimanyi bambi obwo nnyonnyola bwotyo ekiseera kituuka n'akugamba balirira ne tubalirira nga Wamato ne tumuwa accountability mu bwerufu n'akasente n'akateekawo ne tulinovatinga n'okuzimba okuva ku musingi nkugambye Wamato company nene tulina abasiizi balangi tulina abasibi ba tiles era n'enkya olunaku lw'enkya tugenda kusiba tiles ekawempe kitege tulina abasibi abaplamba tulina abateekamu amasannyalaze n'amazzi tulina buli kikwatagana ku estates kale olw'enteekateeka nga weekyafaananye ebigambo bye birungi tugenda kuba nga tufundikira naye nga abantu bano abayingira mu mayumba zange weziggwa nezikwasa n'omulimu ogw'okunoonya abapangisa otera ogukola n'obeeretya definitely kubanga kakati excuse me fine bw'oba olina broker wo omukontaktinga domugawo obuyumba bwange buli awo bwawedde neetaaga bapangisa naye bw'ofuna omupangisa call me oba kubira Wamato naffe bwe tugenda ku nnyumba nga zawedde kyetukola kugenda ku babulooka ba bitundu bonna era buli kitundu kyonna we tulina ennyumba babulooka tubayina mu kitabo kyaffe ekyababulooka n'omukweno nomugamba mwami Azizi ennyumba ezawano waggulu ku mufene woyambukira awo wali parking y'emmoloka ozimanyi zino eziri mu kikomereza eziriko langi bweti nti ababiri bavuddemu n'akimanya naye n'atwala information kaakati kiba kitwanguyira okufuna omupangisa amangu kubanga okufuna omupangisa it's all about communication okubira ono n'okubira oli kubanga abanoonya ennyumba batuukira ku babulooka ate naawe anoonya abapangisa bw'otuukira ku babulooka kiba kitegeeza ogenda kufuna mangu omupangisa ebiseera byange byonna ebisinga ebbanga lyonna lye mmaze mu mulimu guno ogwa Wamato Estates Management ogw'okusoloza ennyumba z'abapangisa nkola ekintu eki kwebaza nsooka ne neebaza Katonda ow'ekitiibwa ku birungi byonna byatukoledde mu guno omulimu ate ne neebaza ennyo abawuliriza Lujja Cavuton agenda okusubscribinga agenda okusharinga agenda okucommentinga agenda okuviewinga which is very important agenda okuviewinga nkwebaza nnyo weebalire ddala n'oyo omupangisa waffe of all levels abatusumbuwa abatuvuma abatukola obulungi mwenna mbeebaza mwebale kutuwa kasente ate mwebale kubeera mu Wamato n'abalandiroodi baffe abalungi nammwe tubeebaza okutuwa emirimu kubanga bw'owa Wamato emirimu oba owadde Uganda emirimu tulina abakozi over 60 betuwa emirimu ate nga tebakola mirala tebali part time bonna full time kiba kitegeeza bafuna ekyokulya tubeebaza nnyo balandiroodi baffe abalungi era tubalaganyisa nti ffe mu Wamato tetuli bakola bubi buli lwe tubeera n'olukiiko olwawamu nga Wamato staff byebigambo byetwogera nti bannange temukolanga abantu obubi eno kampani nsobola okukeera enkya nga nvuddewo nga director waayo director owokubiri Musa Matova asobola okukeera enkya nga avuddewo naye abaliddawo twagala bagoberera ekintu kino ekya transparency si kukola bantu bubi wakiri bw'oba ofunye ekintu kyonna ky'oba tosanyuse nakyo jangu mu inbox yaffe otubuulira amazima otugambe nti kino tekyansanyusizza tubalaganyisa tujja kutereeza
nva waggulu nga mbaddamu okubategeeza nti tukola ebintu bisatu majorly. Tusoloza ennyumba z'abapangisa mu Wamato Estates. Sente zo ne tuzikuwa olunaku lumu omulundi ogu ne bwe ziba mmeka, tetukuwa za bitundu, tukuwa omulundi gumu naawe n'ofuna kyozikolamu. Tuddaabiriza ennyumba z'abapangisa oba ennyumba zonna ate ne tuzimbira abantu. Olwa ttiimu ennene gye tulina zonna ezo services tuzirina, ate abantu bonna be tukozesa baki bakugu. So neyanziza nnyo okumpuliriza, mwebale kutuwuliriza. Naawe mwami Lujja nsiimye nnyo ssebo okujja okutubuuzaako wano mu Wamato. Tojjanga okwo, ofuuse famire wano mu Wamato, ofuuse famire era tetulikuta. Tetusobola kukuta kubanga kozeze wano omaze okuteekawo bondi wakati waffe nammwe.